bwe natuuse ekiseera nti emyaka 35 omuntu eyagenda nga nina emyaka 24 emyaka 35 kati awo bosajja kudde nti dde ewammwe nenzira ewaffe nga olugendo lwaye lwendubanyumiriza nti nno olunaku lwe natuuka sente zange saaziryako paka nga maze okuzinvestinga. Abantu abamanyi bakimanyi nti kyekyo abamu abavubuka bakizanyiramu naye nze bwe kityo bwe kyali era bwe ntyo bwe nkitambuza nti nze siyinza kulya siyinza kulowooza nga nina sente mu mpale tekitegeeza nti nina zikyakalamu siyinza kuweera nga nina miliyoni 10 oba 2 ku akawunti nga sinazinvestinga era nze okutereerawo awaka oba buli kintu nga sente ku akawunti nziraba ezisigaddeko z'abakozi embeera yange yonna bwebadde olwatuuka bwe nti era bwe namala okweza takisi 20 mwezi 22 nga sente zange zirina ku akawunti kwe kusalawo okugula. Era ng'omuntu nabagamba nti omuntu amanyi kyayagala nagamba nti okuva edda obuto bwaffe twawuliranga ebifo ebirungi ennyo kololo simusobola kololo yali w'abazungu kati waba gavumenti eyo tetusobolayo bannakasero twasanga ate abagagga abayitimusa ennyo naggulu bamuzinzeeko naye nenzijukira nti okuva edda nedda obuvubuka bwaffe twawuliranga nti abagagga babeera muyenga. Awo nno nga ndi musomesa Kabojja neŋŋamba babuloka nti munoonyeze ettaka ate nga ddene ate ndyagala muyenga. Wano wemulaba wano nagatta ploti 2 ploti basalanga za decimals 25 nagatta ploti 2 nenzigatta zombiriri kwe kufuna half an acre nenjizimbako ennyumba yange egyo mulaba eno ennyumba gye mulaba nagulawo wano 21 yali November 21 kiba kikutegeeza era nga bw'otunuulira emiti nga bw'otunuulira ennyumba nkola nkadde nzimba nkadde nga bw'otunuulira emiti egyo gyonna bwe gikuze gikulaga nti omusajja anaawangaliddewo egyo giba myaka emeka kuva 21 giba myaka 23 giba myaka 23 gy'emiti egyo gy'olaba gikuze. Naye nga nali mmanyi kyenjagala nasooka kumala kola bizinesi neggumira nendoka ngula ploti n'ennyumba nayo nagizimbira in transition nasooka nenjizimba nenjituusa ku wall plate nenjiggalawo ndozo gyali emyaka 2 nenjiggalawo nensooka nemala okuzimba sente zange again nendooka njiddira kati mukubaganyiza nnyo ebirowoozo okugula ploti kuzimba nze nali wabweru nga sente nfuna mu $1 nga nnyingi naye sente zange nazitenga ku akawunti Barclays Bank nze tebanterekera sente ate mmanyi nti era sente zezikola sente saayagala kusooka ku investinga mu tulo tunuulira ennyumba nkadde tunuulira compound nkadde abo ababadde beebuuza ono omusajja gwe twakalaba ennaku zino waliwo abendaba ekisajja kivudde wakino baami temumanyi nti this man has old money. I can add on old real money. Ebintu byonna byolaba wano old money. Omuntu eyagula emiyenge emyaka 20 mu something omuntu eyali omusomesa ng'akyasomesa n'agula saagula nga ndi headmaster oba principal nagula nkyasomesa economics e Kabojja